gye buvuddeko eggwanga bwe lyali lyeteekerateekera okugenda mu kulonda, amagye mu bitundu eby'ekalangala gavaayo nga gakulirwa Meja Yero Muhoozi ng'ali wamu ne RDC w'e Kalangala Daniel Chikoola ne gaddiza abavubi amaato agawerera ddala 129 n'enjini zaakwo nga bino byali bibalirirwamu ensimbi ezisoba mu kawumbi akalamba. Wetwogerera nga abavubi ku mwalo Gwendese ne Kigungu mu munisipali y'Entebbe balaajana olw'amagye okuwamba amaato gaabwe wamu n'okusiba bannaabwe n'okubatiisatiisa. Abavubi abasoba mu 20 be bali mu nkomyo wamu n'amaato agasoba mu 30 nga bano bakwatibwa ku mwalo guno nga kiteberezebwa okuba nti bali bavubisa butwa. Abamu ku bavubi betusanze mu kifo kino abadde abakaawu okukira omususa bategeezezza nti bakooya amagye okwenyigira mu kukwasisa amateeka kyokka nga tegalina bumanyirivu mu kukola omulimu guno. Enda kubawaabira olw'ensonga banyoomoola amateeka g'omukulembeze w'eggwanga kuba yabagambe bikwekweto biyimirire bo bali mu kunyanya bali mu kukwata bantu. Tajja batwalidde amaato gaffe ababe Kalangala Amos Fande Amos batuddiza amaato gaffe at least bave mu mulimu gw'amazzi baleete abantu abategeera abasobola okukolagana n'abantu obulungi nga tebababba. Tulonda ebyennyanja tulonda bulungi tewali kintu kyonna kye tukozesa kye tusaba gavumenti ete abantu baffe tebalina musango ebyennyanja balonda bulungi. Bano balumiriza munnamagye Amos agambibwa okubeera omu ku bakwasisa amateeka okubajwetekako ebisangosango sako n'okuwamba emaali yaabwe mu ngeri y'olukujjukujju. Yabateekamu ssente ne bagenda mu mazzi ne bakolaki ne bakwata abantu omugagga w'enna Katibeeyo bamuyitamu amasiiri. Amos nkwegayiridde njagala ebintu byange bewakwata wakwata yingini na fisheries negamba mbuno buli agenda mu mazzi agenda ne ice bwajja chenja mu mazzi ngakiteeka mu ice sisobola kutuuka mu factory nga kiramu naye ate amagye gajjewo obuvunaanyizibwa obujjawo ice kiro ne babateekaawo naye tebannajja kubagula ku misango lwa butaba na ice ate amagye go gakwata ice mu lyato. Lwaki twagala bwenkanya ssebo Pulezidenti Museveni abantu baffe bavundira mu kkomera. Gye buvuddeko ebyennyanja ekika ky'empuuta byafa mu bungi ekyaleetawo okutya mu bantu wabula oluvannyuma minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'etangaaza ku nsonga eno n'etegeeza nti ebyennyanja bino byali tebifa butwa. Abavubi ku mwalo Gwendese baagala gavumenti okuyingira mu nsonga zaabwe kubatasa ku magye agabakabya akayirigombe wamu n'okubasibako omusango ogw'okutega obutwa ebyennyanja. Omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso ensonga eno bwe tumutuukiridde ajogeddeko bw'ati. Kati mbadde sinakitegeera kati nnina kansooke embuuze nti bakama bange okubuuza head of the fishing protection unit kubanga n'ab'ebuyende bankubiddeko. Ani Walukatamba ne Rachel Namuli BBS Telefina Gambuze.